nzijukira nga ngamba mama wange nawulira ekigambo nenkyogera nga maama nze ninakyeyombekedde nankuba okunfiirako toddanga mu kukyogera juzi bwe yajja wano yangamba Samali wamaze era n'otuukiriza ekirooto kye eky'emyaka 8 kye wali tomanyi nakyo kitegeeza. I didn't even know what it meant. Nenakomawo nga nkibase gye nakibaka ne ngamba mama wange maama nze ngenda kuba nakyeyombekedde nambeera nzekka nga nankuba obutaddamu kukyogera. Guess what I turned out? Omukazi nga yeeyombekedde buli kimu. Okyenyumirizaamu? Nnyo, yinza obutakyenyumirizaamu. Omanyi kye bayita omukazi yeeyombekedde kanti kunnyonnyolere self-built woman. N'okeera ku makya nze seebaka. Ati ffe obunnakyeyombekedde bwe tumanyi oluusi bakuzaddemu oluusi bakuzaddemu ne bakuleka muzigo. Ate nze kati nze banzaddemu. Nziraamu mmwe temumanyi ndi mu muzigo. Kati wemba gyendi nakeera ku makya nze bwana kyeyombekedde mmwe mwafuna meaning yakyo nze kambawe yange omukyala eyekolerera n'azimba n'atalinda simanyani yagamba baami bakyala mbwa baami bebayituzimbira ekyo sikimanyi kati ndi ku ekyo nti waliwo omukyala amanyi nti asobola okwezimbira. Ego ina isuubi erizaala nga oyogedde nti wali ababeewererera. Of course nyina isuubi erizaala. I love kids. Sheebah ndooza muwulidde akamwa k'omuntu kikulu. The Bible talks about the mouth. Nti obulamu n'okufa buli wansi wa lulimi lwo. Mu Bayibuli Yakobo alina abaana 3 abafulumwa mu kamwa abali mu side ya Eastern. Obwo otunuulira yeekaalu gye bagamba Moses okuzimba. Ekitundu kyayo ekyebuvanjuba kubanga always enjuba eva mu East. Kakati yeekaalu etandikira mu East negenda mu West. Kakati mu Juda abasinga boogera ku Juda matendo biki Juda ategeeza lutalo kyekisookerwako kubanga Dawudi yali kabaka omulwanyi ng'ovuddeko omutendereza yali mulwanyi era kyovola abalokole beesiba nnyo Yuda amatendo ng'ovuddeko amatendo tosobola kutendereza nti onnalwana kyovola nti abajaasi bamala okulwana bakola ki bayimba. Juda omuva Dawudi omuva ne Kristo yali musajja kabaka nga mulwanyi. Kakati omumwa gw'omuntu mulimu ebika 3 eby'abaana ba Yakobo ku bika 12 ebikola Isirayiri. Waliwo Juda, waliwo Isikaali, waliwo Zebbulooni. Ebika ebi kyokka nga bikulemberwa Yuda. Kyova olaba mu nsengeka yonna nga bw'ojolaba Numbers 2 nga bw'ojolaba Bayibuli yonna abaana ba Isirayiri bakulemberwanga Yuda mu ntalo. Yuda yabakulembera mu ntalo. Kati Yuda mu bingi ennyo ke kamwa k'omuntu. That's the opening of the temple. Kubanga naffe tuli yeekaalu ya Mukama ng'omusajja bw'agamba Pawulo temulimanyi nti muli yeekaalu ya Katonda. Tuli yeekaalu ya Mukama. Kati omulyango gwa yeekaalu ke kamwa. Omuntu ekigambo ky'ayogedde n'amala n'akikolerera with time kituukirira. Sheebah yali mwana muto n'agamba nti nze bwe ndikula nja kubeera nakyeyombekedde kubanga nnyina ali amanyi obubi obuli mu kwogera ekigambo n'amukuba naye ye yali amaliridde mu mutima gwe kubanga ekigambo ky'oyogera ekigambo kifuluma mu mmeeme eyo. Lwaki akamwa kakulu nti akamwa kali mu mmeeme. Omutwe gw'omuntu kino kibagamba buli kaseera nga bw'olaba omutwe mwe muli consciousness y'omuntu, well-being y'omuntu, mwe muli mind y'omuntu, mwe muli wiiru okusalawo transformation. Era nga Paulo bw'agamba nti don't be conformed but be transformed. Ayogera ku mmeeme, ku bwongo bwa muntu, ku mind yo ne ku emotions zo. Kati ku mutwe kwe kuli akamwa, kwe kuli amaaso, kwe kuli amatu. Kati bwe yayogera waliwo eyawulira n'arespondinga n'amukuba kubanga okukkiriza kuva mu kuwulira n'okuwulira. Kyova mbagamba towulizanga bigambo bya busiru, toyogeranga bigambo bya busiru. Embeera ne bwekukalubiriranga etya mu bulamu muganda wange mpuliriza tofulumanga mu kigambo kya busiru. Abantu tutambula nga tulina enjogera ez'obusiru n'otambula nga gw'ogamba nti nze abasajja bankwabula bajja kukwabula. Nze kyova olaba nnyimira n'okuvulongoto ne mbaga nze sijja genda mu geyeena ne Katonda ali mu ggulu akiwulira kubanga ekigambo wookifulumya ne kifuuyibwako empewo. Bwe kiba kirungi waliyo empewo ezitandika kirwanyisa embi
kyokka waliwo empewo ennungi ennya ez'obwakatonda ezikifuuwako bwe kibeera kibi empewo ennya weewaawo empewo omusanvu oba omunaana eza lusifa zikifuuwako ne kitandika okumera kyova olaba tofulumangamu kigambo kya busiru always mu mukama waffe weeyogerengako ekigambo ekirungi ku baana bo embeera ne bw'ebeera mbi kubanga olutalo lukulembera kamwa akamwa ye Yuda Isikaali ne Zebbulooni buli kika kiina amakulu ge kitegeeza kati abasinga si kibi mumanyi nti Yuda kitegeeza matendo naye tewali muntu ayimbira mu lutalo tumala kuwangula ntuloka tukola tutya kyova olaba nti Dawudi yali musajja mulwanyi kati mu ntalo Mukama si yamulwanira n'amuwanguza mwe yajja okuwandika Saamuzi n'okuzinanga n'enkutu ne zigwa kubanga yeebaza Katonda ng'ajjukidde entalo ziyakolanga atya buli woolaba emirembe wabeerawo olutalo kasa tumala okulwana olutalo tuyimba kasa tumala okuyimba ne tuddamu ne tukuuma emirembe gye tulwaniridde kati akamwa kakulu kubanga akamwa ke kafulumya n'ebintu ebiri mu mutima gw'omuntu bayibuli ega nti omutima gulwadde endwadde etawonyezeka kitegeeza nti omutima gw'omuntu mubi nnyo mukuusa mulimba ng'era bayibuli bweyogera kati omutima omuntu bw'afulumya ebiri mu nda ye Yesu yagamba nti ebiyingira mu nda si bibi wabula ebifuluma kati omutima gwaffe n'enda yaffe n'omwoyo gwaffe n'emmeeme yaffe akamwa kabiyambako okufulumya kyova olaba nankubadde oli mulwadde Mukama waffe atulagira gamba ndi mulamu nankubadde oli mwavu gamba ndi mugagga nankubadde ofa gamba sifa newankubadde oddukana gamba siddukana mu linnya lya Yesu emiggo gya Yesu gye gimponya ekyo lutalo kubanga amazima oyinza okuba oddukanidde emirundi 26 ekiraki bayibuli teyinza kugamba nti muganda gamba nti nfa kubanga bonna akyogera nti nfa ojja kuba osazeewo kati bw'osalawo akamwa ne kafulumya jjukira okusalawo okwo kuli mu mayini kuli mu mmeeme eyo y'owiiru kyovola muntu ayina akawompo era bw'akutuka omwoyo gwe gukola gutya n'emmeeme eyo webikola ne biddayo eri oli ali eyo ali mu ggulu okulabula Bannayuganda mwenna mulabulwa ku apps ez'enjawulo ezigguddwawo abafere ku mitimbagano egy'enjawulo mwe bayita okufeera abantu mbu bawola ssente ssaako n'okutereka nga beeyambisa ekifaananyi kya Hamisi Kiggundu wamu n'erinnya lye mutegeezebwa nti Hamisi Kiggundu tawola ssente era talina ssente za muntu yenna z'atereka omuntu yenna akugamba nti jangu otereke ssente naffe Hamisi Kiggundu yatulagidde oba nti Hamisi Kiggundu yakikola kya bulimba kya bufere era baagala kubba toteekayo ssente zo beera mwegendereza Hamisi Kiggundu tayina app yonna ewola ssente oba okuzitereka buli app yonna gy'olaba ku mutimbagano ng'eriko ekifaananyi kya Hamisi Kiggundu abo bafere babbi toteekayo ssente zo bajja kubbira bwereere beera mwegendereza kati nzijuliza ku kigambo kya Sheebah kye yayogera Sheebah yagamba yalibeera nakyeyombekedde n'olwaliro akyeyagaliramu kubanga yakiva buto we train up a child in a way tine bwali baakuze tajja kulivaamu kyokka ne setaani bwatu bwakuza omuntu mu kkubo lye n'atalivaamu nze nava mu kyale wa mukyala Nakijoba I'm not righteous nina obunafu bwange bungi naye mbagambira ku volongoto wano everyday njabba we mmere koloza kibanvuma n'enkomawo kubanga mmanyi kyendi kolobe sinatuukiriza nga bijja kutuukirira mu myaka kuba sinza kufuuka sudiru leero nga nina emyaka 29 ngenda kuweza myaka 3 I cannot kolobe sinatuukira naye mbyogera leero era nabibeera dda wadde mu reality tebinnalabika ng'oli bwakuteera cheeke ku account naye mu nnaku nnya ssente ezo ziba zizo naye bw'okebera ku account ziba teziriiko paka working days oba 3 oba 2 we zituukirira ssente ezo ne zirabisibwa mu buliwo n'osobola nozijjayo n'ozikwatako kati so ensonga y'okukkiriza erabikira nnyo mu bikolwa kyokka ebikolwa bikulembera kamwa n'emikono n'amagulu owaawo n'omubiri gw'omuntu n'ebirala ebiringa ebyo naye tegeera kino nti mu kamwa k'omuntu mulimu ebika bya Isirayiri ebikulu 3 mulimu Zebbulooni alina kyategeeza Mukama atuwadde ekisa mu kkanisa ya Voso tubimanyi Isikaali ne Juda mwe gumanyi ng'amatendo kyokka nga lutalo ekisembayo tugenda mu ggwanga lya Israel mwezi gw'okusatu okutwala bakadde baffe ba senior citizen oyinza okuba naawe ng'oyagala kgenda sijja kuziyiza bw'obanga olinamu akasenteko kubira aba Africa 1 oyogere nabo ga Dr. Tiamale yaŋŋambye twagala kgenda bweru kubanga abazadde balina chance etusabira
ate okwawukanako naffe abaana abato abavubuka ababeera mu byaffe. Your mom can kneel down. Kirungi mama okumuwa chance etambulako mu nsi n'alambulako ku nsi entukuvu nga bw'olaba abasiraamu bakikola ne batwala abazadde baabwe ku hijja n'ebirala ebiringa ebyo. God bless you. Nze Dr. T. Amale, Status Benz. Tutte ani agoba nawe ono yagoba ayo tata ayinza okufaayo ali bulungi wano bakadde kiki kino mutabadde nyonyo nyo bali kuma weerabidde ekitata sekukulu etuusi nojjanga loosa tekisoboka eyo tikiti ya nyonyi maama nawe eno tikiti ya nyonyi nedda banafa ba Africa One Tours and Travel bategeseyo okulamaga mu nsi entukuvu nimba kulya tikiti mugende mulambuleko eno yesekukulu y'omwaka guno tufudde maama tugenda kulambula mugenda kulambula yesekukulu y'omwaka guno Africa One Tours and Travel has organized a senior citizens tour to the Holy Land of Egypt and Israel from the 27th of March to the 8th of April 2023. The sites to be visited include Mount Sinai, River Jordan, Mount of Olives, Wailing Walls, the Red Sea, Sea of Galilee, Bethlehem, Nazareth, Dead Sea, Mount of Temptation, the Way of the Cross, Golgotha, and Jesus' tomb. The trip is an all-inclusive return air ticket, 5-star full board accommodation, travel insurance, visa fees and meals, entrance to all sites. Send your parent, grandparent, or senior citizen of your choice by booking with Africa One Tours and Travel. Or come to our offices, 2nd floor, Catherine House, Muyenga Tanki Road. Africa One Tours and Travel. Let the senior citizens walk in the footsteps of Jesus.